Yes, nkwaniriza nnyo mukwano gwange ogamba otya webale gyonna gyokozeeko eno bagiyita Kimberly broadcast. Tuli wano tukuweereza mpola mpola nga era mu kaseera kano mukwano gwange njagala kugamba bugambi nti bwe guba nga gwe muntu gwekusoose okujja wano osubscribinge ku channel eno kiba kikola bulungi nnyo kubanga bw'osubscribinga ate n'okoona wali kantu akalinga akadde bwe tutekayo vidiyo guwa mu kubasooka okumanya nti ddala tutaddeyo vidiyo. Munange ndaba eggulire lyennina wano lyenjagala okuwa ye ogamba otya lyeggulire lya Pastor Bujingo ne Suzan Makula. Babadde baludde nga tebalabikirako mu mawulire. Omanyi bano bantu baafuuka bantu ba mawulire. Babadde baludde nga tebalabikirako mu mawulire naye kati olwaliro Pastor Bujingo avuddeyo n'agamba nti gwe osobola okumulaba nga mukyala mubi, n'omulaba nga takusanyusa, n'omulaba nga ali awo, naye ng'oyagala okulaba akamufaamu Pastor Bujingo, kwata ku mukyala Suzan Makula ojja kulaba what Bujingo is made of. Bino byonna abyogedde oluvannyuma lw'okuba nti babaddeko mu photoshoot n'omukyala. Photoshoot mubadde mutera nnyo okulaba ebifaananyi ebiva ewa Rema Namakula. Biva ewa Rema Namakula mu ngeri emu oba endala. Naye kakati nno n'omukulu naye agambye nedda gwolekera abato tegunyuma, tuteekwa okugwetabamu. Ebifaananyi bino tuteekwa byekubya kubanga ne kamera naffe tezituboola. Bw'atyo yeesowoddeyo n'akubwa ebifaananyi eby'omujjirano n'omukyala Suzan Makula. Era nga njagala mu kaseera kano okuwa ku bifaananyi ebyo ebirabise nga bikutte bangi omubabiro. Ebintu byonna bwe bityo bigenze naye ng'ate ebyo bikyali awo. No, kasooke nkulage ebifaananyi bino ate tulabe ekirala ekiddako.